Agula emmere waka ng'olunga nga ne bw'aba agenze mu kulabankana kwe taleka ng'oluggi alukuddemu ng'omuntu bwoga nti omusajja gwagenze mu bwenzi gwagenze n'oluggi njagala kuggalawo sirulaba. Omusajja bw'agenda okwenda n'alekawo oluggi alese enju agibambuddeko Bati gwe weebake mukyala gyageze mu bwenzi kirese kibambuddeko Bati kati enkuba bw'etonnya omusajja ne bw'amala ennaku nnya kasaba ng'aguze emmere ng'otuula ewaka. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okkendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Manyine Centenary Park Rakubanga. We are on. Banange. Simanyi na kumanya watandike na kalulu simanyi. Baby no. Tunyenye. Agamba zina ge bazinyira mu bivulu byaffe ge matuufu omuntu okuvaayo ne bamugaa kulikayo ssebo. Kulikayo ssebo naye naddamu naga nvuddeyo. Walaba kye twakola mu lubiri. Mu lubiri. Kye twakola mu lubiri n'embazira ttone. Abantu ne beerabira nti bali mu bisooto. Wasinsi mulendongo. Amanyinze buli nze wabeera obuzibu. Nze ntetenkanya nnyo okulaba nga nfunirawo omukisa. Buli ewabeera ekizibu. Kati tetugenda ku jogizi ku Easter Monday. Ndongo yaki akyapa. Kakati bwe twatuna ne tulaba nga enkuba etonnye yeeyiringudde mu mugundi mu nteekateeka z'omutanda. Ne ntula embazira ttone tugamba nti tuleke abantu be nabo beezinge bwe bati ne tugaa tusinse mulendongo. Anaakwatibwa ekinyegenyege y'anaayingira eddubi. Ate omanyi olina engeri gy'okasuna. Nolyokakulabira esasage. Gamba bugalo. Bugalo nno bw'akola alina engeri gy'akola. Nagera neŋŋamba kati mbadde njagala kujja ku jogezi neŋŋamba naye bino ebintu ebiri mu ddagala. Tewali. Abantu basiruwala nnyo bambi olimba. Kisa kya Mukama kikuteekako buteesi bw'otyo. Sina tabuli otya Dodo. Gomuntu kakokubira okulaba face to face. Okwasooka nakulabira through bina nga tuli eri ku ttaka eri. Ngero yambala nnyo white. Era wali mu white shirt. Wali muyonjo nnyo. Sinyese. Twasi bwe bityo bintomera butomezi. Ndowooza nti no engeri gy'ozina tonaaba. Obunya. Olimu obuyaaye. Genda okutegeera walira bwe tukolera ng'oli wanjawulo.
abantu bakimayite omuntu abeera nga azina ekinyanya alina okubeera nga muyonjo naye tulabye ennaku neŋŋamba Suuna wakola kiki ekyo ekyakutuusa n'okubeera ng'oli ku stage ya international artist awo nawanikira Suuna neŋŋamba nze nzibaddeko mbadde ku ya Fireboy mbadde ku ya Diamond Platinumz nakola ne Awilo stage ya Nyege byonna ate byonna gye tukolera nkolayo wonders Nyege Oba Fest yali ku jahazi wona twabasuula busuuzi ddalu wategeera otya nti ekinyanya kirimu ssente lwakubanga kuba kuyitibwa nga gowuli olina ekintu kyo kyoyagala kati obuzibu obubaawo nti nogoba okiwulira mu mutima ng'okyagala kati ate n'ogenda ofeesinga abakikuba abagamba biki ebyo kati kasita oba n'ekirooto kyo n'ogenda owuliriza ennyo nnyo abaseddekezi abajjonkezi abatamanya ŋŋamba bansanga bisibe oyinza okukigwako kati nze bwe twajja ne muganda wange mbaziira nga tukuba ebintu byange ebyo ebintu byaffe ebyo bwe tetwawuliriza bigambo by'abaseddekezi twali twabitandikira Masaka ne mu kirabo tebabikkirizangamu era n'abantu b'e Masaka abo kati ffe twabikubiranga eyo gundi mu bidongo byaffe ebbali kati bwe twabireeta ne tubiwaguza ne tubireeta ku leediyo era olutawo ne lubeera lw'amaanyi ne babigaana ku leediyo abalwanyi biki ebyo nagwe bannamasaka ekitegeera kati nzija ku Bukedde bandeeta ku Bukedde ntuuka ku Bukedde nsooka ntyo bikuba nga baŋŋamba nti Kampala waliyo bakaliba baayo kakati gogenda kukola ki waliyo badijje baayo abasabula endongo neeno biki bye mugenda mugirira olowooza ebyo Kampala banaabyaniiza kati nze nafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo nga maze okujja e Kampala nti abantu bantiisatiisa kale obadde wakabye Masaka kiki ekikugyeyo nange bako wali munene nnyo Masaka bannale Mukama Katonda kale obadde wakabye Masaka kiki ekikuleese eno mu ntalo waliwo n'abagamba nti eddogo ly'e Kampala onaalisobola gwe baŋŋamba lirine mu bayimbi bazimayo balirine mu badijje ate waliwo yagamba eddogo liri ku Bukedde awo era nange naliwulira banange ekigambo eddogo liri ku Bukedde naye gyeriri ate omuntu wakugamba mbu wantu waliwo eddogo naawe kenyininyini bw'okiteeka mu bwongo bw'oyingira bwoti owulyanga erikwambadde owulya kakangaga teribanga ddogo liyingiddewo gona asobola eddogo lya Bukedde ggwe neŋŋamba aizubuka nyingire ekijja kijje nasooka n'embityo bikubira e Kampala kakati bwe mmalaamalawo akaseeraseera akatonotono naye lumu mba nkola ekiro neŋŋenda mbigezaayo wakati mu kuzanyazanya ngenda okulanga abayaye baweereza meseji kyekyo jjajja tukuwulira kati otandise jjajja obwedde ekyo kyetwagala ekyo neŋŋamba abaye tibibanga ebintu bino birabika birimu pulaani onange nga mmanya nti no neeno ninayo abanywanyi bwe bajja eno ne beekuniiza naye nabo babyagala ne tusimbula ekigambo ne kitandika bannange mujje muteekeko Bukedde ekiro kuliko Namasaka oba akuba biki aye nolyoka oyongeramu n'ekiro bendongo ng'ogiwerera awulira olusini awulira kuba kuba endongo si ya jjajja osabula endongo si ya jjajja osabula kuba kati ebintu ebyasinga okututaasa ku boogezi b'ebigambo byebivulu bino bye tutegeka ffe twagenda okujja e Kampala nga badijje b'e Kampala balina ekirooto kubanze nali mpulirizaako kolumu baali bayintavyuinga DJ Roger ne bamubuuza nti nno kiki kye mutunuulidde mu maaso nga gundi nga badijje kati kyemuli gundi Roger n'agamba nti nno twagala DJ ayimirireko mu kisaawe nga akikubye yekka nga tayina yadde bayimbi bamwerekedde kati bwe tugoba we tulagaawo kati nenkiwulira omutima neŋŋamba nti nno kino tujja kisobola kino kino tujja kisobola kino nemusibwa buddeeya twatandikira kasaawe kali eyo obulenge eyo batuwa kigadeni awo
ne tugenda tukisibako ekideeya kati abayitanga nga bagakalabala ebintu by'e Masaka era omwana kati aleese ebideeya eno era ebideeya Katonda n'ayamba ekideeya ne kijjula ekideeya bwe kyajjula ne tugamba nti kati wano mu kideeya tuveewo tugende ku jogies kati jogies bayita jogies recreation ground wanene anti jogies bukyanga ekifo ekyo kiggulwawo tewali muyimbi yali akituusiza wakati yali akisusiza wakati naye nze nakubako jogies nebooga abantu ne basigala ebweru ne bayiika ne mu kkubo era netteeka ly'okunoona ebbaluwa ennaggulu kyatandikira ku kivulu kyange kyaggala ekkubo ekikola jjamu okuva ku ssaawa nga 3 mpaka ssaawa nga 8 ogw'ekiro ng'emmotoka zisibye teziseetuka nga gokyanyola nga babuuza kiki ekigenda mu maaso nga bagamba nti Suuna Ben ali ku jogies n'entrending nga namba emu ku Twitter mu kiro kimu enanga yampitira ku TV Suuna jangu reporting leero ze omunaku waabwe mulekwa kati ngenda kubinyonyola ntya epapula ne bitandika ugambye kale bannange ne kati wali okozeeko like ekivulu manya ekivulu kati ng'ekyo wali otandika neera kyatandika kijjula munamu byasooka basala ngaffe byatandika byakusaagirira embeera ye yatuwalirizanga okugenda ku kiddako katwatandikira kabaala bakayita Twins Pub Twins Pub nga kali awo bulenga awo omukyala mita Naalongo awo nange Naalongo nga atuwaawaawo bwe tugenda bwe tukubirawo endongo kati ng'abantu tubajjako 3,000 webiri kakati tugenda okubajjako 3,000 nga wabooga nga tugamba kati oluddako tusaba 5 munnaye nga tuddayo nga tusaba 5,000 ng'era wabooga waliwo nannyini kifo yatuuka n'ayimirira ku mulyango n'akwata omuggo n'agamba abantu muddayo ewammwe kati n'abayingira tebadigida bulungi kubanga balinga nga bali bati bo ennyini bajjanga omwami bagamba jjajja nti ffe totukomyawo wano abadigize jjajja totukomyawo wano olulala otegeke ewagazi kenava nfuna akagadeni awo twakayita kasaawe kubanga tewaliwo kyaliwo naye nga kaali kasaawe ne bakatuwa ne tusibako ekideeya kembagambye akekideeya akasooka bannanga akasaawe ne kagenda kabooga waliwo mukwano gwaffe yakugoba ku munyonyo wagenda n'omwonoonera ebimuli ne mwonoona yagamba tadda nze bangobedde ddala mu bifo bingi banyamba buyambi okuddayo kati omusajja wa Forest Park n'omala ogendayo ng'ogira ng'osaba ekifo akugamba sooka oleete ekipande bwalaako Suuna Ben nga naye ennaku zino baŋŋaye mbw'agenda nziriramu ennaku zino emiti egyo bwema nkoze ku makutano mbikola waliwo omusajja amuyita musisi andeetera emiti ku fuso amatabi awagula amatabi n'agaleeta ne tugateera awo abantu ne balandika okubeera nga basasula nga betusasula ku Palm Sunday okitegeera bulungi nnyo akalayini ne kasooka kezinga we kati mpaka kuli ayingira ng'abaka omuti gwe nga vayibu erinnya waggulu nga ndyoka nkulabira ekyo nze sinza kulimba naye nange lumu nali ku jogies tukuba ndongo ngenda okulaba nga omu ye yasooka n'awagula omuti bw'awagula nga n'omulala alinnya waggulu ng'awagula bw'aweereza banne tugenda okulaba nga ninga akubira endongo ekibira ng'abantu kati oba olwogamba naye gye balino abaana b'eka gye muli gyetuli nga baddamu emiti nga giba biggazi oba olwotuuka n'ogenda ogamba naye bano abantu we bali ng'olaba miti ng'oyingidde ku stage n'owulira ndulu naye ng'efulutuka mu miti ekintu ekyo we kyava ne kigenda kiranda ne kyetoolola Uganda yonna ne bwe nali mu nyegenyege nalaba abazungu nga bakutte emiti bajjanga bafolowinga ndooza nga balaba endongo gye bagamba eyogedde emiti kati abantu bagenda ne baŋŋamba mu nyegenyege mbu ngenda kukola ku ssaawa 6 ez'ekiro
bwe zaawera ne batandika okunyongezayongezayo nga aliwo ndooza ba artist abavudde ebweruweru abazaawo kati bwe bajja bwe bansaba bwe banyongezayo kati abantu ne bamenya emiti naye nga tebagiwanise nga giri wansi eno kati bagamba abategesi bannange nga twamenyedde emiti gyaffe giri mu kukongo ebikoola biggwako Suuna aliwa nga bamugamba gyali baka stage banteeka ku stage ssaawa 10 ez'okumakya nga abantu balemeddewo nengenda nsumulula endongo emiti ngenda okulengera nga emiti gikula nenga kati embaga etandise so watandikira okusevinga simanyi watandika kusevinga ddi ng'ozze mu Kampala kubanga sente nga ziwooma ezo n'okwambala omulaba hagatyo twaliza buliramu ez'okumaliriza okukola n'onoonya b'ozasula nga tobalaba anti tufuna abantu ng'okubafuna olina kutegeka abayimbi nga 15 ffe bwe tufuna nga tuli ffeka n'embaziira ttoni ng'olina kutegeka abayimbi 15 okubafuna kati nze jogizi emanyanga gundi makutano ebbanga lyemazeewo tefunangako bantu betufuna nga tugenzeewo jogizi nawe wenyininyini obujulizi babuwa tebasukkangako mu makkati naye ffe tusussaawo ne geeti ne baginyeenya kati kitegeeza nti mukama akuleeta bubwe kati olwo saving netandika ddi lwakwa kirabika ndoza bwasooka okuva e Masaka osimbulira mu kwambala si bwe kyali bwe nava e Masaka navaayo nga nina ebizibu bingi nnyo nava e Masaka nga nina amabanja gwe yali akola ebinyanya Masaka ebintu nga wali munene kituufu naye Masaka ebintu byali tebinnaba twali tukyasiga busizi kaŋŋambye bwentyo kati ebintu byali tetunaba kutandika bijja mu ssente era nga naffe tuyita mu mbeera ya kusoomozebwa nnyo kati nze nagenda nayagalanga nnyo okukola sawundi eyange ebidongo ebyange kati lumu ne ngenda mpulira eyo Masaka nga bagamba mbu waliwo omusajja atunda ebidongo bye bwe bagamba mbu yali abitunda miliyoni zaali 8.5 nga yali musiraamu kati abe waabwe ne batabuka astagafulayo omwana atuleetedde endongo mu maka biki bino ne bagenda bamutabukira kati n'abimala gabitunda bw'atyo kubyejjako n'agamba nti ampaamu miliyoni 8.5 nze nga mbita munaye nga bamunzigirira nga baŋŋamba omusajja ali eri atunda ebidongo bye bwe babinzigirira nga ŋŋamba ssente nzijjawo nga siina de lwataano nensooka bandagirira mbu mufinka bawola nengenda mufinka okwewola tuukayo baŋŋamba nti nno olina okusooka n'otulaga bizinensi yo gyokola gyogenda okwongeramu ssente weefaanana kati nga bategeeza nti nno nina okusooka nembalaga nti ninawo kale ebidongo ebiriwo tulyoke tutandikira awo kati nno nendyoka nkulabirayo leke yali awo kubanga omuntu oba olina ekintu kyeyagala mu mutima gwo otetenkanya nnyo n'amagezi gy'ogajja tomanyaayo kakati abasajja bamala obba gwamu nti bali wiiringi okumpa ssente alimanya nti bali wiiringi okumpa ssente naye sirinaawo bidongo bitandikirwako bye baagala kati nalinawo ekisajja kyange bakiyita Musa kimusa kirina ebidongo kyali kineiba kyange we nalina ka library kange e Masaka eyo kati kimusa naye nkigamba nti Musa gyebaleko nti kale kikwano kyange nkigamba Musa tiwange waliwo omuntu ayagala kupangisa bidongo naye yawulira mbu ayagala bipangisa ku nze kati namugamba ali eyo ku mwala eyo namugamba nti nno nagula ebidongo kati ankubidde ngambye nti najja naye siina bidongo nangamba nkuyambe ntya nemugamba nti nno singa ompa ebidongo byo bino nembiteeka ewange wano omusajja najja netulamuziganya nze omulimu ngenda guwagwe nangamba ate kiki nangamba waliza okuŋŋamba ebintu bino ngoze n'abasituzi naye Musa n'amala akimanya anzise Musa kasita nabikomyawo bwongo okuyiiya okutuuka ku kintu kyoyagala obwongo bwesera
tojjako kigere noyita bafinka munnange nga ndeeta basituzi nga basitula muzinda gumu ku gumu bwe bateeka ewange nze nayinamu laibulale mu gundi mu dduuka lyange nga n'ebidongo bijjamu twasalasalanga bugundi busidisidi bwebityewo nogabira abantu obuyimba kakati nga bapakirawo byuma nga waakayakana bwe wati emizindaalo munange kumbe ndi mukuleeta bafinka musa tamanyi na kumanya munange nga bajja mbandyawo nga bayingiddewo n'obufayiro bwabwe kati nga bwe mbagamba abaanyi nti wangi kati obufayiro mutemu obujjajjayo nnyo bantu bano kundabisa kulaba nti ngenda kwewola tebiba birungi kati nabo baali bavubuka baga oli mutuufu tujja kufunayo tukizanyazanya tofaayo kati nga baŋŋa kati yemirira mu bizinensi y'obwoti ffe tukuba ekifaananyi mu magezi nensooka nkajjala mu mizindalo gya musa tamanyi ne bawandiika kati ajja kujja twogere kazo bino tumaze bifuna munaye nga ngenda nga tetenkanya nga bampa miliyoni 3 bwe bazimpa nadduka emisinde neŋŋenda nenzitwalira omusajja ku mmeeza kati bwe nzwalira omusajja nakkiriza okumpa ebidongo naŋŋamba nti sente zisigaddeyo nnyina okumusasulanga emitwalo 5 buli mwezi paka zino ezisigaddeyo lwe zinaggwayo munaye nga mugamba nti neyanza muze ekyo nja kikola kati nali nkola ku leediyo buddu nga nfunayo obusente bwange oba nafunaga emitwalo 6 ebiseera ebyo kati nga manyi nga ngamba aizulu ezo zo kasita manyi shiwadiri weziri nja kwatagako 5 nga twalira omusajja oyo kakati nabeeranga awo nga nsasula looni wanawanga emitwalo 23 buli mwezi kati ate nga nina n'okunoonya emitwalo 5 egy'okuwanga omusajja oli kakati ebyo byonna biba biryawo bityo nga naakamala okubikola bwe ntyo laba ate bampita e Kampala ate nga kyekyali ekirooto kyange nze nayagala nnyo okujja e Kampala naye nga nze nga seereese bwereesi nga ddala njagala nzije e Kampala nga mpitiddwa ng'oyitiddwa kati gwe wali olowooza Kampala efaanana etya bw'onkubiramu ekifaananyi Kampala nagenda okujjayo nali najjajjayo dda naye kati ogwasookera ddala kati ŋŋamba okujjayo Kampala okujja okukolerayo kati mba nensaba onkubiremu ekifaananyi ogwasooka ogujjukira wali olowooza Kampala eriyo kyo anti abantu babeera mu kyalo babeera balowooza Kampala oba waliyo kyo omulundi gwa gwasooka okujja e Kampala ogamba gwasooka okujja e Kampala oba ogamba gwasooka nga nvudde ku leediyo ogwasooka okujja e Kampala wali olowooza ki nga bakugamba tukeera tujja Kampala twali tugenda Namirembe kuyimba twali mu school kwaya Kijawe in primary school nali mu P7 lwensooka okujja e Kampala naye nga e Kampala bannaffe batunyumizangayo ebibeerayo ng'ate era ne ku TV tulabalabaawo obufofufu obumu obw'enjawulo kati nga tulaba ku Pride Theatre awo bateyanga okulanga emizannyo gy'abasenkubuga esiyaasa nga bali ku Pride Theatre beekyanga bati nga ndabalaba ebifo eby'enjawulo naye nga situukangayo e Kampala era twatuuka e Namirembe awo ne ŋŋenda mbala obulungi obudde bwe tugenda okuyimbiramu ne ŋŋamba naye kansooka enzikirireko e Kampala nange ŋŋambe natuuse kati nafulutuka e Namirembe awo nenzika emmanga eno mu paaka naye nga ŋŋenda mbala ekkubo buli wempita nga ŋŋenda ndabawo nga njagala ntukeko kene emmanga ebyana nga binyumya nnyo Kampala nga nze siirako enjogera nenzikirira laabwe ŋŋenda mbanzika nensanga Pride Theatre bannange nasanyuka ne ŋŋamba wano wantu wendaba ku TV bulijjo era nakomaawo kati ngenda okutunula eno emmanga wansi nga nengera akavuyo kangi ne ŋŋamba eno nja kubulirayo entegeera yange nga munnamasaka ekomye wano nenzirayo engulu kati olunaku lyenasooka okujja e Kampala ennaku endala ze najjanga twajjanga buzi bwe tuddayo kati wano nojjanga weetegese kubanza e Kampala nze bwe namanyira nti no siinayo yadde wa Luganda wadde omukono ow'omukwano olunaku lwe bampita ku Bukedde nga nnoonya awantu ensobola okweyogomako wiikisi nga 3 ntandike obulamu obwange wambula bwe natya ne ŋŋamba nti siina muntu wange Kampala n'omu nga sirina muntu Kampala siina omunene Masaka nze ng'omuntu siina waŋŋanda wa Luganda Kampala naye ng'emikwanokwano egy'abakyali baffe abaavangayo bwe bajja e Masaka bo baalingayo nagenda wali lipazo esooka okunnyamba
nembeera naye ebbanga eryawerako paka we navaawo nange nentandika okwetongola nefuna akazigo kangawo wekatwawo osasula mmeka kali ka mitwalo 10 kali ka mitwalo 10 nasangawo bakyali bangawo betwakolanga nabo Masaka nga balala bakola ku Star FM kati ne bamperereza nange nentandika okupangisaawo ekatwe netubeeramu omwo nga tunyuma emboozi ezifaanagana olwo emmotoka osooka ddi okufuna emmotoka ensooka okufuna emmotoka oba wasookera ku piki simanyi omanye engeri gy'otetenkanya sibitegeera ebbanga lyenna namala ebbanga nga nva ku Salama Road eyo kubanga gye twabeeranga n'eriri puzzle gundi Salama Road nga ku Bunzaali nga nvaayo nga ntambuza ebigere nentuuka ekibuye nedda natambula nalinnyanga nentuuke nalinnyanga okuva egundi Salama eyo ku Bunzaali nenzija mu tawuni nentambula ebigere nentuuka ku Jinja Road nenninnya emmotoka endala eya singi 5 nga nina okukozesa singi 15 okulaba nga nnyigiriza embeera eyo kati bwentyo kati ebbanga eyo lyenamala nga nalimala ebbanga ddene nga ntambula butambuzi era oluusi nabeera nga siina ssente nentambula okuva Salama mpaka ku Jinja Road nenninya emmotoka ya singi 5 nga kakati emmotoka nsooka okugifuna ebintu esiwuliramu looni okugjako owafinka looni ye Masaka eyo yali enzise anti najja e Kampala nga nkyagisasula kati nendyoka nsiwukira ku Kampala kuno anti nga buli kasente kenfuna nga nkaweereza buweereza omusajja nga akuba amasimu neriri pazo naŋŋamba kikinga wotose omusajja akubye essimu namuga nti era liri pazo oyo n'alaba omuntu nga atwala ebidongo byange asobola okutabuka kubanga yajjukira bulungi omusajja nga akuba essimu naŋŋamba omusajja akubye nti tokkakkana tofaayo tujja zirisasulwa ne ziggwayo kaakati akamotoka kange akasooka kaali kalawuumu kaali ku EW kalawuumu ako muganda wange Godigodi ye yansomeramu engeri gye nnyinza okukafunamu nali njagala nnyo emmotoka naye nga embeera nga ensobedde engeri gye bakuŋŋaanyamu ssente okugula emmotoka sibitegeera Godi nansomeramu mu kubukedde eyo tulinayo sako yaffe bagiyita koopu y'amaanyi nnyo ewolera ddala ssente nyingi noyingira mu looni kati aŋŋamba nti nno kati ate teyali looni y'amaanyi kati ogendayo n'ogamba nti ku ssente zange zenfuna kubanze nayingira ku bukedde oba nayingirireyo ku mitwalo 8 mu kuyingira kati baŋŋamba kati Godi nambaliramu awo Godi naŋŋamba nti nno osobola okugendayo n'ogamba nti ku ssente zange emitwalo 4 gye gisigalengayo nga ku akawunti kugenda kaana nenkola bwentyo nenkikola okumala ebbanga kakati ssente zowezaayo ne bwe ziba miliyoni 4 ogendayo basobola okuzidabulinga ne bazikuwa ne bakusalaasala enkola eyo teyali nga mbi munnange nga akasente tekawerayo miliyoni nga 4 eziwerayo nga ngenda ngamba Godi ziwezeeyo nga tugendayo nga nfuna nga tujjayo miliyoni 8 nga tugenda tufeffetta akamoto nga ngamba Godi nze kasita nfunayo akamotoka konna kensobola okutuulamu bwenti nenkavuga nentuuka e Masaka nga njagala kutiisatiisa kennyingira Masaka bwenti nga siri ku booda awo ensinga okwagala awo munnange nga tugenda nga Godi antwala nga otufunayo kalawuumu kakadde kali awo kakayuuguuma mipiira mikadde ko kennyini kalabika bulala tugenda nanyumyanga naawe obimanyi vaako mutandisa gangu musitiika ebyaddala
bannange kale nkoze effujjo lyonna mu byabagamba mbu bakataala b'e Masaka bannange ekyo mbadde sinakikola kati nno mbadde ekyo kyali naalirabye ku mmotoka eyo nga Bina ayita yali bitizi yaliko Bina baby baga Bina ayiseewo nga bwe mba ngende Masaka nempitawo nga ngende mukyalo nga temalegera Bina agenze bannange sassaako munange nga ŋŋenda nga bakafuwa bulungi nnyo langi mala okafuwa langi nga bagenda okukamaliza okafuwa langi ng'emipiira gyonna gitudde kakati tugitetenkanya bagipisepisemawo bagizibikidde ntandise okukavuganga nga bwe ŋŋenda kubukedde kati godigodi naŋŋamba nga tonnasaako mipiira tokatwala e Masaka emipiira si mirungi bayinza n'okukukwata ku kkubo konze kasiina konze sisobola kukatwalayo munnange naye lumumba ndyawo emmandwa n'enninnya ng'eŋŋamba naye kiki genda e Masaka maama waalabe ku kamotoka kubanga emmotoka yange ye mmotoka eyasooka mu luggya lw'ewaffe emmotoka eyasooka mu luggya ng'ewammwe wabeerayo kibigere bugaali twakula ennaku etuyonka butaaba nze kati waliwo ekigambo maama kyeyayogerako lumu waliwo famire etuliraanyaawo famire ya mwami Nsubuga nsomesa abaana bagendanga ne bajja mu biseera bya Idi awo ne bapaakinga emmotoka nga zisimbye layini bwe ziti kati lumu maama yali atunuulidde emmotoka bwe ziti ng'alaba abaana bazze okulaba ku nyaabwe n'agamba ekigambo nampuliranga kinkulukusa amaziga mu mutima n'agamba nti nange omwana wange alipaakingako emmotoka mu luggya lwange nga ye nempulira ennaku ng'enzita kyokka nga nali ebiseera ebyo nkola ku leediyo buddwawo nagananga lulikya ng'omwana wange apaakinzeeko emmotoka ne bagamba mutabani wange azze kati mba ndi awo ekigambo ne kinzijira mu bwongo ekyo emandwa n'enninnya gye bayita kuba serefu nenyingira emmotoka nenkuba serefu neŋŋamba oba gwabikira mu Lwera nze ŋŋenze Masaka Katonda nga nnyamba natuuka bulungi e Masaka nga sirina mupiira gwabise maama n'asanyuka akamotoka nenkapakinga mu gundi kali awo konna kaluyuguumo nenkapaakinga mu lujja maama n'asanyuka nanga mwana wange oleese emmotoka mu lujja lwange nti ngireese kati godi enkeera nga mukubira essimu nemugamba godi kyebale nti kale nemugamba ndi Masaka naŋŋamba wagenze otya nemugamba nagenze n'emmotoka nambuuza wagitaddeko emipiira nemugamba nedda naye natuuse oba atandika okuyomba nemugjako emmotoka teriiko mipiira ng'atandise moja okusanyukirako neŋŋamba nti nno neŋŋamba kasita ekyo nakyo kiwedde kati mu mbeerayo nagitetenkanyira nentuuka kati waliwo natuuka ekiseera neŋŋamba nti naye ewaka wano nga emmotoka emu tenyumirawo bulungi ng'olwo bikyusakyuseemu ngenze nkyusakyusaamu guzeguze ne aliya biki yonna kati ntuuka ekiseera ŋŋamba naye nedda kati nali nnina enkola yange nga njagala ebbanga yonna kubeezaawo maama ng'omutima gwe gulabye ku buli kintu kye yayagalanga kati nabeeranga awo neŋŋamba nti olujja lwa maama luno lunyuma nnyo ng'emmotoka ziwera era nze we najja n'omuze ogw'obumala gatundatunda mmotoka nze emmanyaga emmotoka endala ndeeta buleesi ndala ebaddewo nga ngirekawo kati ebiseera byatuukanga nga nfuna abavuga ne mbagamba tugenda wa mukyala Kalondo okulya lunaku lukulu njagala anaavuga eno nga njagala tupaakinge mu lujja lwe zibeerewo nnyingi awulire essanyu era bwe twatuukanga nga kati nga nazirabanga za mwana wa naye nga neemu twalinga tusobola okugigenderamu ne tujyamu
naye nga yali usansa so mumbeera efaanaganako bwetyo. Kampala awo yengeri gye mutandiikirizaamu akamotoka kange kaali ako Mukama n'agenda nanyamba nga nkyusakyusa. Olwale ennyumba nalaba ng'oyogera oba ne Kasuku n'ogamba waliwo ennyumba gye mwali mulina nga nera mugikwatisa kiti. Samalayo story manyini abantu basala bu clips butini. Eyo yo yali etya mama yagisonda oba nera gwe wagitetenkanya. Naye ng'oyogera weka olina baganda bo? Nina baganda bange naye era nga bw'omanyi nti nno mu famire mubeera famire Mukama abaako omuntu gw'asukulumyamu. Nina baganda bange abalala nabo ebintu byabwe bitambula naye oba oliawo ebyange bitambula bulungiko okusingako. Nera nga muyambagana mukwatagana? Tuyambagana bulungi nnyo era tukolagana bulungi. So mwekwatakwata ne muzimba? Kakati enju taata waffe gye yagira gye yatulekamu enju yali bulala nnyo. Ekiseera kyatuuka taata wange yafa ndi kaana kato. Kati ffe twagenda okutegeera obulungi ng'enju gye yatulekamu yagireka nga nnamu naye ebiseera byagenda nga byekulungula netandika okuva ku mulamwa ng'ennyumba zonna bwe zibeera. Kati ekiseera kyatuuka enju yaffe nga eri bulala etonya ekola byonna biki. Kati waliwo ekisenge emmanju eyo kyatuuka ne kitandika okwewunzika kiti nga kyagala kugwa. Naye nga maama talina pulaani yonna nga mu mbeera yonna ne bwe kigwa talina mbeera yonna egenda kuzzaawo kirala. Kati ne bafuna omuti gwa kalitunsi. Nze nali nagusimbayo waka nagusimbawo nga maama ayomba gugenda kunywa ebitooke kalitunsi. Gwennyini gwe yatema ne baguzizisa enju. Ffe twawangaalira ewaka eyo emyaka egyawera ng'enju yaffe nzizise muti era nga bwe tuba tuzannya tukimanyi tetuzannyira wali muti ogwo. Olunaku lwe baamenya enju eyo batandike okugigattirira bajjawo bujja muti ogwo ekisenge ne kigwa. Olwajjawo bati omuti ekisenge ne kigwa. Kakati nze nakula ndaba ebintu bingi ewaka nga bwe nsaba Mukama ne mugamba Mukama gwekola kimu kyokka kunviirayo n'omala onviirayo sirina kyenyinza kusasula mukadde ono okuggyako okumwagala. Era maama wange wadde yagenda naye mmanyi nti nno yagenda omutima gwe mutebenkevu kubanga talina kyeyayagala mu bulamu bwansi kulabako kyesaamulabya. Olwo kati ate ezizo n'otandika bagamba ena n'omutima omulungi oyambako n'emikwano okubeera nga okola ki ng'obayambako okubawa amagezi okubeera nga basobola okuzimba ennyumba naki kati gwe ate okwezimbira eyo kati eyo yo neggwe eyamaama n'otandika ate eyiyo eyamaama ogenda okuzimba enju ya mukadde eyo. Baamala kutuula kubanga ffe ebiseera bwe twali bato ne basalako wundi ku puloti yaffe eyo ne babaako be baguzaako oba 5 sente ezo ne bazizimbamu enju kyokka era nayo neetaggwa kubeera baamaliriza amabaati bataddeko amakadde agabadde ku eri ge bazza ku eno. Kati neebanga structure yayo already weeri naye ng'era eri mu mbeera nzibu. Ekitegeera kati nze bwe najja nayongereza kwago maanyi kweyo foundation gye nasangawo gye nasitula nenjitereeza nefaananira ddala ey'abantu nemuteramu amasannyalaze nemuteramu amazina. Kale waliwo Dodo kyabuuziza kati okutandika okutereka kuno kukeera otya banaye kusevinga kuno nga si kwangu. Abantu abasinga tugamba owaayi ekayo looni ofuna looni notandika ogisasula mpola mpola. Gwe n'ekirowoozo ky'okuzimba abalala babeera baagala kuyingira mu apartment abeere mu nnyumba ey'akabi avuge emmotoka ey'akabi. Anti kati era kati twagala n'omuvubuka ali oyo naye alabe. Anti kati era buli bw'otunula n'omanya nti nno embeera y'obulamu bw'ensi gye tutambuliramu tebeerera nti togenda kubeera n'amaanyi bbanga lyonna. Nti olina amaanyi nti osobola okukeera ku makya n'osamba ebikunta n'ogenda n'obaatisa kino n'obaatisa kiri kati ng'obeera jambo ndi mujambo wano nziruka nzija biki kati waliwo bw'otuuka nga okkakkanye ng'ebintu kyabisobola. Kati buli bw'otuulaawo mu bwongo obwo ne weerabira nti waliyo akadde ak'omuntu okubeera nga
bagenda kugamba nti muzeeyi jangu nosooka okusituka amabega nti akadde ako n'okeerabira nti kagenda kubaawo oba olimba kati nze Mukama Katonda wampeeredde amaanyi n'obusobozi nwana nnyo okukola ekintu kyonna ekijeera mu busobozi bwange bwe mba nkola kyemba nina biseera ebisinga abavubuka ekitulemesa okutambula kwe kwagala okutambula ng'omulala so ng'ate Katonda ffenna atugerera entambula zaffe bwe tulina okutambula olw'okuba olabye gundi azimbye kalina naawe oyagala ofaafaagane naye kumbe okyerabidde nti omusingi ogwa kalina jasiti omusingi guzimba mwamba omusingi gwa kalina nolaba olinga amaliriza bulungi omusingi ne bayiwa bulungi kasiraabu nga kusigadde kuteekako ttafaali kuyimuke kagulawundi ako kagulawundi levo kasiraabu kagulawundi bw'olaba ng'omuntu akamaliriza mugambe weewaawo aba ayina ennyumba gyasibidde mu ttaka awo ensereke obulungi siraabu ey'okubiri eyo abasinga bambi teziggwa betulaba ku kkubo zigaana lw'ebyo zigaana lw'ebyo kubanga nayo sirabu waliwo eyazimba kalina nange waggulaawo akugamba ate sementi alina okubanga weewaawo kubanga bw'aba si mungi ejja kugwa ate kati challenge endala era eri mu kuyiwa siraabu yiino nti bakubalira ne bakugamba nti nno eno levo egenda kumalawo miliyoni 40 bw'oba tozirina tetutandika tusimbula kubanga nabo bakola process eyo bagikola ng'eyina kuggwa tebagikolako ne baga katukoleko tunadde enkya nedda kyova olaba osanga abantu 7 gwa kiro nga bakolera ku ttaala abo abakolera ku ttaala baba bayiwa siraabu tesula kati osinziira ku ngeri Mukama Katonda gyakugabiridde ne mu bwongo obwo n'obala oba onaasobola okukiggusa obeera n'ekifaananyi nalaba mbuno bagamba mbobeera n'ekifaananyi mu bwongo nga tekisiimuukamu nga ne bw'oba okola ki kyo weekiri nga ne bw'oba okola kyo weekiri kasita ekifaananyi ekyo kiwubuka era abantu boolaba nga bakolaakola ebintuntu oba oliawo ng'atandiseeko kino aba tannakiggusa ng'abakana na kino aba talina pulaani na kintu kyeyatandika nti nze nali nnyumyako olunaku lwe twasisinkana ow'ekitiibwa Katikkiro alina ekigambo kye yatugamba nembaziira ttone bambi nga tunyumya ku mboozi z'okwekulaakulanya yagamba nti nno ye yakula ayagala okusula mu nju y'ettegula era nga ye agamba nti nno nze bwe ndikula njagala nnyo okusula mu nju y'ettegula neegomba amaka gange nsulenga mu ttegula kakati Katikkiro oyo w'ekitiibwa yakola ekintu ekitakoleka yagamba mbu obusente bwe yasooka okufuna mbu ng'atandise okufuna ekirowoozo ekizimba enju ng'omuntu bw'ogamba nti nfunye ekirowoozo ekizimba enju ekisooka mu bwongo eba pulaani ya nju kyekirina okusooka bwe bamala okufuna pulaani ng'oluvannyuma mutetenkanya bwe bagenda okusima omusingi ng'olwo nno seminti n'amataffaali nga weebiri wali okusobola okugenda mu maaso omanyi ye Katikkiro kye yakola yasooka kugula mategula Katikkiro yasooka kugula mategula olw'ensonga mbu ye yakula omwoyo bumugamba nze nja kusula mu nju yattegula yagamba nti nagula amategula sente zizimba ne zimbula naye nga bikkira mu lujjaawo mbu nga nzija bwe nga bikkulako bwe nga tunulako bwe nga bikka paka bwe yafuna sente zazimba enju nassako amategula ge kitegeeza nti bwoba olina ekintu kye weetaaga tokikkiriza muntu yenna yena kukiwugula wadde abaseddekezi boogera wadde abawi b'amagezi baba abakubi ba pulaani naye wabaawo kiri Katonda kyaba yakuwa kati notandika kati sente osooka zikuŋŋaanya bwoti oba z'ofunayo omuntu bagamba mbuno bw'ofunayo simanya eza seminti
ng'osasula owa sementi mpola mpola tosobola zikuŋŋaanya zonna mulundi gumu era singa ebitabo ebyali singa tewali ndowooza muntu azimba tewali ekirala osooka kusimbula n'ekyo ekibaawo kati katonda ate bwakuyamba n'okwatagana n'omuzimbi nga akulumirirwa nga naye akwagala kwegamba ng'omuntu asobola okuyambako okubeera ng'akuwa amagezi akubulya naga nti kasiteepu akaddako ka bajeti kaako kali bwe kati kasiteepu akaddako bajeti yayo eri bweti kati gwe noononya ssente za siteepu noga nti ssente zenoonya za siteepu eno noziwaayo n'agikola neggwa n'olaaza n'owenja watunuulira ennyumba ng'olaba binyanya kino kyali kivulu kya gundi kino kyali kivu kubagala abantu balowooza mbuno bintu byonna byonna byetukola nsente tuzijja mukinyanya munaye lwakuba ojjuza ezibeera za binyanya zokka oluusi nayo tujjayo naye era tulina n'enteekateeka zaffe endala ez'enjawulo ebintu would you advise omuvubuka okufuna looni mwadvisinga nnyo emirundi n'emirundi singa obeera focused nga ddala ssente ezo ng'ozijjayo ng'olina kyogenda okuzikozesa ekitegeerekeka ekirimu amagezi naye obuzibu obuliwo omuvubuka okudduka emisinde n'agenda nayo looni y'ekinyumo looni y'ekinyumo ogenda okugyayo ssente nga tolina pulaani yaazo kibi nnyo ffe tubeera ffe ina mukwano gwange Saimo yaŋŋamba ekigambo nga nange nkikola yaŋŋamba nze nina ebyapa byange ebyo nga mbyewolerako beewolezi tebiina pulaani ne mugamba nange tubaayo nabyo nga kyo kyagenda n'okikubawo n'omugaa soko mpeyo 5 nga byo bibeeraawo n'ogira n'ogenda n'okinonayo n'okissa wano n'ononyayo enkaaga nagenda kuzimbayo nga tagenda kuzimbayo mwattu kibeera kyamutaasa nga kyo kyakutaasa kibeeraawo ng'okyewolerako kasenteko bwe weetaaza akasente ng'ogenda okikubawaawo nga bakuwa kambuuzo kino bavubuka era still ng'akyezimba wandiyagadde agwe mulaavu ng'akyezimba oba omugamba sooka weezimbe olyoka ogwe mulavu kuba ebintu by'ennaku zino laavu nga tezibirwa kubo nze mmanyi nti n'ebintu by'okwagala bino tebabikubirako pulaani tomanya naddi lw'oligwa mu true love tomanya naddi lw'oligigwamu bw'oguluba bugulubina nseno ogenda okulaba nga muntu ono nga mpulira ogamba omuntu ono nga mpulira ono mwagadde nnyo ebitali bya bulijjo olina okulaba nga ekintu nga kijjidde oluusi tomanya na muntu mutuufu mukama katonda gwe yakutegekera waje oli musanga era singa yatubuulirako bane nga tutomedde ebisenge ne kati nno tukyanoonya n'aba bajja akwereetedde lwaki omusajja nga yajja kibajjo nga kigonvu wamma anko bajjo nze ndi mabegaawo muganda wange era bw'obanga omutima gukyaliyo bajjo tamala gakola anko bajjo toggwamu maanyi omukwano guno ojja kubeera wano nga ddoddo ono nga yagadde bajjo ne batuyita ne tugenda ne tukyala kati abadde ki atandika kiki ddala muntu kye weetaaga ojja kubeera wano olaba nga weeyogeza ate munaye social media terimba bajjo yabaaki talinamu kasente kasente tikalina ate oshingibbe naawe kati kyeyokka kyalina talina ebintu alina ebirala biyitirivu ne bwaba tanazimba kakitama alina amayumba abalala ge bapangisa alina gwe yakaliga balina mu interview namugamba tosula ku nju zange onaga bajjo tosula ku nju zange kyali limusse yali soyasoya agabuuza agalityo obulala nemugamba naye kati oli wano ombuuza kamyombe osula na ku nju zange tosula ku nju zange
atya oyinza okunangira ekigeza abantu walona waliwo wenoonya gonkupoliseke nga mwempita bajja oluseka ajja kujja akole conference okitegeera mutyanze kuola asobola zikuweereza n'asigaza message mu laba namuwa wamekituufu bwemba mupangisa mbutolya gundi temulya nkoko nga tonakusasula sente za lani era nkuwulire ng'ogamba wapangisaako era nakati mpangisa atonaba kumala gundi yange nakati era nkyapangisa kyazimba ennyumba yange teggwanga sagala kwogera bingi biri ebirala zange eri eri mukyalo kati ennyumba yange teggwanga olina ennyumba eno eriwa Kebina mukyalo Suuna eriyo ya mukyala Kayondo leero osuulayo ya mama wange waliwo n'endala endala gye nina ku Ntebe Road n'endala mukyalo siinayo wabula mwalaba kuba kati mutanyi mukwano wamaha bade omubulira mukwano nkimanyi love yesoso akutegeera nti olagwa mulabo baki true love tomanyi we nakusanga so like bw'oba ofunye omuntu manya abakazi abamu bagamba nti mbajagala omusajja ngambe sente meka zaafuna omusaala biki osobola okugamba omusajja oba omubukali akikole mugaino munange kati nze zizo sente zenkoze zizino okuleeta emirembe okutegeeza omukyala nti nogira nozireeta nze nembeera manager nenzikusalirawo nenteekawo nengamba kakati nga njagala nga tuli mu serious bikola omusajja wosiriwalira okutuuka ku seeri oba owedde olina okwesigaliza akatiibwa akako ng'omusajja naye fe tubeera ba manager omukazi ng'oyagala omumanaginga obulungi omusobola olina omukuumira mu kubuzaabuzibwa buli kaseera nga takutegeera kumalayo omukazi n'ategeera ddi lwofunye sente ddi lwoyina ddi lwogire omukuumira waliwo mu katuuki tulina gye bayita essaala ey'okusuubira buli kaseera n'omala ojjamu omukazi essuubi n'abanga mu bulamu bwe talina kyakusuubiramu tosobola muwangaaza gwe mukuumire mu kusuubigira buli kimu kigwa bugwi nga accidenti nti osanga analeeta ajja kuleeta oyo mumanyi ajja kuleeta n'omukuumira mu mbeera eyo oyo mumanyi ajja kuleeta osanga analeeta zijja mu maaso awo kamugumiikirizeemu zina ne mutambula obakulanga omwaka mugukubye wali nemugenda mu mulala n'abaana n'osoma mu ddiiru noga bebi omwaka guno omwaka guno gwaffe this is our year nkiki nkomyawo baby this is our year nkomyawo gwe noola n'omuvuga n'abeerawo n'afumbira okwo ku this is our year oba ntegekedde kyono agenda okulanga omukunkumuddemu awa nga takyalina gy'alaga n'atandika ntudde lw'abaana singa si baana bange bano musajja gwe singa nagenda dda singa si baana bange bano singa musajja gwe musajja gwe mpa transport ngende ekiseera kyamugamba naye singa watambuza ebigere singa tewatuuka dde wamu singa mpa transport nengenda musajja gwe mpa transport singa watambuza ebigere waliwo neyatunyumiza oli yagenda n'amuzanyisa namugamba ngenda agenda gula padlocks daga mpozi mugenda saameka nti bweziti yagenda okulaba yajja nekufulu abasajja balina kuza tebasaaga yajja nekufulu namugamba mufulume wangambye wetaaga sente bweziti zizino nkwongerezaako nera kati mufulume omuwala ng'omusajja afulumya keesi ngono bwagiyingiza n'afulumya ngono bwagiyingiza temukyasaaga nagamba nze nali nzize kusibawo nnyumba yange mufulume ate era ng'ayinza okubanga era lyayita ze gisiba kali nako kabeera kakodyo omukazi anaanoba oba omulaba era omumanya nogawonakati omukazi anaanoba takubikola ebyo byonna byonna olowooza yoyo nakatemba amukola oba okutiisatiisa agenda osanga taliiwo omukazi anaanoba ye agenda tikikwetaaga kukola katemba anti kakati expectations zibeera nyingi nnyo wano eno mu kutandika wabula ebintu bigenda bikyuka olaba naawe mami n'akusobera mami gwe wafuna mu ntandikwa ng'olaba embeera ze zikyuse
mami mami nga nafuuka n'ogamba ndabika bino ebintu kuno okusalawo kwange kuno tekwali kutuufu n'ogamba kaneesonyiwa ebintu bino entandikwa gy'otandiseemu ne mami eba nnungi nga mutambula mami n'akyuka ng'omulabu naye ne dadi naye akyuka naye dadi bw'akyuka ng'agula emmere ewaka nga ne bw'aba agenze mu kulaba nkanaakwe taleka ng'oluggi alukuddemu ng'omuntu boga nti omusajja gwagenze mu bwenzi gwagenze n'oluggi njagala kuggalawo sirulaba omusajja bw'agenda okwenda n'alekawo oluggi alese enju agibambuddeko Bati gwe weebake mukyala gyageze mu bwenzi kirese kibambuddeko Bati kati enkuba bw'etonnya omusajja ne bw'amala ennaku nnya kasaba ng'aguze emmere ng'otuula ewaka nsaba nga tugendagenda tukubuuze lwaki olina bafaani abasiramu lwaki oyogera nnyo akantu ako akamutambuza ddembe banjagalirayo mu mbeera yange eyo baganda bange abo buli kanaku bwotyo nze n'embizzi tuli tuti bulimba teri alitwawukana twakita omukago wanje era nina ne pulogulamu gye natandiseewo eyo pulogulamu embizi n'omuntu wa bulijjo nkyaza abali okuva okwetoloola eggwanga pulogulamu embizi n'omuntu wa bulijjo nkyaza abali ne tunyumya ku mbeera ye ompitadde n'omuntu wa bulijjo right ngonkyaza ddi wabula mweraba Mine was only serious.